Njagala okutwala obubaka buno mwenna abagagga beyita abagagga abekikwangala abampa ssente nga Juliet zawedde sente zonna ziri ya milioni 15 oli wadde mbogenda ku police nondoopa nenga sente nazirya era mwabeyita abagagga njagala okubategeeza nze bwompa ssente oba tuguze mutwe gwange nze sobola kuwolereza Juliet zawedde nga weefukira mabaala omwenge ne weefukira toyina kizimbe mu kibuga oli mugagga waawa kitegeera so nze najja ku app eno kunoonya ssente Johnny yansabiriza kituufu nkuba oluseke ndi mu luseke Nelson nze omuntu ng'oyina ssente nkuyita mama nkuyita mami mu government ninayo bamami bange bangi gwe bane ssente olabe wesitakuyite mama kale nze najja kunoonya ssente nawulidde bagamba ki Johnny yakisabiriza ye nabyeko nekana akavubo kakadoni kulisa akabba abantu gwe doni kulisa ogugo gwasalwa dde bagenda kukusiba you were convict olira ku nsiko sina budde bosenze yagambo ba abantu meeting eyasalawo tukuvumbike omulawo matako najirimu kubanga abaganda baganti omwana waaba mubbi bakwata omuzingonyo bakuvumbika matako so doni kulisa ekibonerezo kyetu wakusalira era my brother kati nkulaba oli desperate bambi oli mu desperation okisegera oli kati ku internet nga blogger awe twagala obeera awo awe twagala obeere nenga wonadde Uganda bagenda kusibanga si papa so wandi badde osasula abantu bewabba okusinga okumanyira nze ekibaletedde obuzibu mu Juliet zawedde badone kulisi mwefuula abagagga nga atete muli abagagga batufu mu ggwanga lino mwebali bawonale bosamu kuteesa bayina nzibu wali obalabyeko wano buli walaba omuntu nga ali mu mawulire oyo aba talina ssente erinnya tebalikolera mu mawulire obugagga assets ne kati gwe Juliet zawedde obugagga bwo bwa bereya kugulira abantu myenga aba basiyazibo ne bakuwana ne wefukira mu ngoye nokisinga abagagga ugenda kulwala hepatitis B kati ze siza ku defending my sister zo sente zo milioni 15 nazirya ize bwenkula wano mugagga amini hapa milioni 17 namaliza ne mutadde ku kikaliriro kale enkola yange bompa sente ne wesiri wazanga nkuwa nenga abagagga mwebale nnyo okumpa kasente najja ku app eno kunoonya aki sente kwa kati Juliet wampa 15 omugagga amini 17 sente mekaloni 17 kati 15 milioni meka 17 kati 15 ziba milioni meka milioni 3 mwemu jino sale yampa milioni 7 kati I have got money on this app sajja bino byebiruma abakazi bo mu US bino byebyakubazaawedde bino byenyirira bino era byebyaleeta ne Juliet kubanga nyirira because I'm Tulwendi mami bino byebikubazaawedde mu tuli kubanga nyirira mami bwakaliro okawulira nga sente nazirya sebo nze najja nokunoonya sente wana mayi najja kutiketa okukuzanya nze najja wano kunoonya sente ekyo njagala nkibaddiremu bannayuganda nze Juni yankuba luseke ndi mu luseke Nelson mubadde mukimanyi nze ndi mukubi wa luseke omugagga yenna eyemamaaza nga nzikujjamu that is me gy'emirimu gyange kuba luseke era Juliet zawedde sente zo nazirya milioni zo 15 nazirya kati oba oyogera ki oba oyo I ate the money nze nsabiriza mubadde mukibayitize Juni yansabiriza nze si so bambi abagagga mwenna abali eyo Juni yansabiriza nkuba luseke ndi mu luseke Nelson Juliet zawedde sente zo nazirya milioni 15 wano omugagga amini yampe milioni 17 ze milioni 3 mwemu omugagga Adija Namyalo wiki ewedde yampa milioni 5 5M so nze ndi wano ndi mukuba luseke bannange nze Doni Junior nze Doni Junior oluseke
Mbojonia nsabiriza kituufu njagala nusu gwe banazola be mbo efo kwekaza nze nekazanze sete naziria milioni 15 zayagala bapita luseke masa embwezo lwaki tayamba abewaabwe embweyo gwe Juliet Zawedde sete ze wampa lwaki tewayamba mwabe wamu mbwa gwe mujano mutwe weso obusete sente ne tubulya kati olyawo nja Samira mbota messages ne bona ata message 13 mama esete zo nazirya bu milioni 15 nabulya kati genda wetuge mbwa gwe nazikujja mu nsawo linga amazo aya kumanyira mukazi gwe nze buli mugagga yenna mpa sente saya kunja Samira mpa sente nzirye nze najjano kunoonya nusu wali agala ensimu ani abagigula gwe Juliet Zawedde esimu ali agala ani abagigula ne laptop era gwe zogulamu omwengene wefukira mabala ngozifuna gwe wali mama wange wanera wali onjagala everybody knows mama njagala laptop wali oyagala ngisabani mukazi gwe mbusibanya mujoni ya waka hadi mpaki ngabagaga basiru mukyali kuno ne sete zenyini era toyina kati obu milioni 15 bwe nalya bwe bukuluma Zawedde bwe bukogeze bwe byonna 15M olimba nawe Zawedde nawe kula kati mbu wanswazi zaki mama njagala iPhone njagala laptop nze siri mwana wa nyoko woba Zawedde oyagala nkudefending leta sente adi mi money nzo mugagga yenanga leta sente ku defending nunya sente dawonza nyirako akande tano narabye nono Doni Kulis agwe Doni Kulis goli mubbi gwe Doni Kulis sijja kwogera ko goli mubbi gwe Doni Kulis wabba abantu oli mubbi gwe mubagagga tolimu gwe iwe fifth bagenda kusibanga sipapa Doni Kulis bino kambigambe ko oli kuno goli mubbi toli mugagga nze Joni yasabiriza na yesijja kubba obubbi nedda nze Doni Kulis goli mubbi gobba n'obusawo banenika z'abakazi kati gwe mbagagga Doni Kulis tolimu goli mubbi bagenda kusibanga sipapa nze nkuba oluseke kituufu oluseke ndukuba era abagagga bazimpa naye sibabba nkozesa bwongo kati gwe Doni Kulis mu bwa Kulis bwo toyina moral authority njogerako goli mubbi bagenda kusiba ne sipapa ekyo kyenjagala nkubuulire today ne meeting ekusiba najirimu Doni Kulis obadde tukimanyika kitegere ne meeting eyakusalira ekibonerezo najirimu era n'okubira full figure simu nga wendi meeting eyo twagirimu ne full figure Doni Kulis n'okubira full figure simu tuyagala kwetondera jeno naliyo bagenda kuvumbika omuzingonyo matako kibonerezo kye bakuwa Doni Kulis bagenda kwata omuzingonyo baguteke mu kyoto bakuvumbike matako kubba banna Uganda abaganda bagamba nti omwana omubbi okwata ngo omuzingonyo n'oguteeka mu kyoto n'oguvumbika matako Doni Kulis kibonerezo kye bakuwa wokomerawo wano bagenda kwata omuzingonyo baguvumbike mu kyoto bagukuteeke matako kubba banna Uganda gwe Doni Kulis oli mubbi tobangako mugagga wadde mu bagagga mu Uganda Doni Kulis tobangako just twali tukuyamba buyambi nga tukusaasira kwata abantu be wabbo basasule muvubuka kati wafuuka buloga olipira buli kitambula Doni Kulis kati wafuuka buloga gwe mu bagagga tojja toyina na sente zirunda mbwa gwe masikini wali mubbi wali mufere era bagenda kusibanga sipapa wabaloza Doni Kulis byenjogera nkulimba linnya ke Uganda linnya Uganda gwe linnya Uganda kati gwe ntalo z'abagagga soko zivemu Doni Kulis bwe tuba twogera abagagga mu ggwanga lino gwe toyogera gwe iwe criminal convict
omuntu atasobola kulinnya mu ggwanga lyo kati obusete bwe wabbo butono bwe bwakuddusa Doni Chris ekyakuleetera obuzibu wayagala oberenga Brian White nyati gwe ngoli musiru lasita Doni Chris ekyakuleetera obuzibu wayagala oberenga Brian White naye ati gwe ngoli musiru tewasoma ebyo by'ekidawa bye wakola ebyokubba abantu tebikolebwa sita naawe gwe Doni Chris oli musiru busiru buto bwe bukusombowa oyagala nnyo okutulwendinga wayagala obere lasita nenga tobiri okoze kampani ey'ekikwangala oyokyeza omupiira gukusunye wano wankubira amasimu nyende wajje noddamulira negayi gwagwa Doni Chris kolinye Uganda bagenda kusiba emyaka 2 bila wandika ebintu bino ne mu meeting eyatuule ya security nga bakuteesako nagirimu buza follow figure batuyitaabo meeting ya security yatuula batuyita babiri ne follow figure oyo ate follow figure yakuwolereza era gwe Doni Chris Doni Mazi mu mikwano joina follow figure mwali nga bajjeno batudde follow figure yakuwolereza naliwo nze nenkuwaayo ninga musibe embwe eyo goli convict kati mu byonna byokola Doni Chris wetegekere komera Interpol sawa yo nekunwa ba oli kulada ya Interpol ebye mwepanka teba kujja bweru wewe kweke bweru Interpol sawa yo nekukomya wana gende Kenya babaza tosobola kubba bantu mu ggwanga lyo duka gwe mulimo gwa Interpol to get criminals you have a criminal record go bulamu Doni Chris wabonona nekwefuula kyotali mbuba kumana maje toina kyolya naye bakumena maje gwe sawa yonna bakuzza wano era kyenandi kusabya Doni Chris sasula bewabba ng'obudde bukyali sasula bewabba nze siri mubbi nze Juliet Zawede yali ankwana yes esente yali azimpa kuvuma zali oyo Juliet Zawede yasasula esente nvume zali era zali najja ne mwini box yange Zawede nga yantuma nvume zali nze nkola mirimo gy'abagagga ansasula gwe nvuma gwe Doni Mazi Doni Chris nze ku app eno najja kunoonya sente ansasula gwe nvuma Juliet Zawede yangamba nvume zali era nansasula ni sente mwazirabye ne nvuma zali kwa Juliet Zawede onoonyeza erinnya liganyi Zawede ekikusumbuwa maalo ne sente toyina sente zo za bereya teri mugaga yefukira mu bala kisirane gwe nawe mboli mugaga nga wefukira mu bala Zawede mu bagagga toliimo toyina kizimbe mu kibuga toyina wadde embwa wadde akayumba k'embwa mu kibuga ng'oli mugagga waggwe oli sudiru gwe just muli bagagga b'amabaala mb'oguze bubereya busatu n'obugulira abo abasiyazi bo Zawede toyina sente stop fooling yourself mboyina sente oli saani gwe mbwa gwe Juliet Matako gwe toyina sente nawe bagagga toliimo nawe genda wefukire mu mabaala ago weekola ebintu bye by'ekisiru oli mukazi mukulu weekola ebintu by'ekigwagwa mugagga wawe yefukira mu bbaala ekisooka Zawede omwenge togusobola Juliet wakulira mu bwavu Juliet Zawede wakulira mu bwavu gwe buli omoloza agenda kusinza nze siri buno obuvubuka bwogulira ndawe ya madamu gwe Juliet tomanyira siri buno obuvubuka bwogulira ndawe ya bwomanyirira makage yo mu America n'okwata wizo n'omwozesa obuyumba bw'embwa tumbaavu gwe muwala gwe Zawede omanyirana wano inawo kizimbe kigwe osasula musoro guli wa Zawede kibulire kugula bereya na kutamira na kwefukira gwe siwolereza bagagga basiru ekyo Juliet njagala okitegeere from today nze bwompa sente nzirya neze siwolereza mugagga musiru to defend you olina okubanga byokola bya magezi nasoba tomanyira gwe wamperera gwe Zawede ni mutabani wo tumbaavu wampa milioni 15 nazirya leta endala bring money leta sente endala Zawede nkudefending olw'okufuka mu mpale oli awulinga zolo olinga waye mwetaliiko leta sente nkuwolereze ze tebamanyira
obu milioni 15 bwompa kisirani gwe owange ofike mu ngoye mbonkuwolereze olinga amazi noli maziwe mwana we I eat money nze sente nziria najja ku app wano kulya sente gwe sente gwe doni zera gwe zali apa gwe kisirani gwe uliya unza abagagga bampa wano sente amini yape milioni 17 omugagga amini bidi puzzle yazireta amini yape milioni 17 ojo manyira gwa akasoko kupa sente manyira bobo yakana ku defending a paid deposit milioni 10 wape milioni 15 ogenda onjogerera wali agarandi yechi nze juni yandi yechi nja kubusirwa mwagarandi yewa nkora mulimo ki mu dunia tayina mulimo sigwina mfera bagagga gwe mulimo gwange mwemwe nabagamba juni yankora mulimo ki excuse mwa mfera bagagga that's my job write it down nkoye bine bibuzo juni yakolawa mfera bagagga gwe mulimo gwenkola wange ngano kubajja ku sente mbwa mwe pamwe muri basiru mwe sente temina bya zikozesa fe tuzine ebyo zikozesa muzituwe mujja kutuwa sente lwampaka mbusibanya mbole nakugamba mindi mulwadde wania sigwe wantulire ensigo mukazi gwe yes ndi mulwadde wania mama na ateza wedo nyumide koli musiru nza have it money ne government ene ekimanyi junior wa Luseke ba Jerusalem saro Luseke ombolira za wede tumbavo linga amazi Jerusalem sare yape milioni 7 ngamgeto omutima gwange gwesulisi ombolira ono mukazi za wede alinga amatako mwensagala baize yo kumanyira woba wapo busete bone embulya sirikira woli otu mpe milioni 15 Jerusalem yape milioni 7 Ulia yasamiridde goza gwaso soko percent 1 Osini bape milioni 7 ni nabagaga bape milioni 2 nkaga gwe don't know me bastard ompita buno buvubuka bo busoka bwo manyira gwe mukazi gwe siri buno buvubuka bwo manyira bwo kuba kissing akubembwa I'm not your pet nisiri pet yo gwe zawedi keno manyire bana boze to manyira to nsiri walirako tosije bape de milioni 5 gwe baiseze nakajja mu government eyo neno finance ya waliyo sente zange Jona yogede ne Captain Mike mukula. Ngani no mukulu gwenjagala anzigire mu 10M. Namge ensonde numa. Kati gwe kwana kugamba Ania. Yes, Ania numa. Nchaka taguke kajjo kuba kanuma. Nze njagala sente. Dawo manyira. Tunali awa. Kwa mama tuina abagagga abasiru. Tunali awa. Nze sijja kunonya milimo nga we muri. I don't look for jobs. Ngabagagga basiru we muri. Give me money. Kati nze yakutuma wefukire mukazi gwe. Nje muvutubulira abagagga mu America. Fe tubera mu America bo binyumiza tumbavu. Ate memani mu mutujeka akamanyiro kamwe. Henye, ina sete mu America. Ziri mu America. Tuagala sete ze Uganda. Ebyo mu America bikoma mu America. Wano tusabulira ddala. Tutubulira oba oli mu America manyoko gwe wateka ko Trump. An American tumbavu olinga amazi. Zojo mbulire bye bya America nali ninyeke New York. Olugezigezirwa mu lukomye mu America. Wonte mwina gwe tibwina gwe muri isa nawe. Temujana ame British. Bakuzalira Bungereza. Kisineke ebinyo. Mutujeko olugezigeza abantu be Bulaya. Bwe busete tubulidde. Dayo nonye sente endala. Kino longo saba kadde nyo monadda. Wange fe tuberenga twina chetu. Abantu bebwele mutujeko olugezigezi. Olugezigezi lwo mu luteke mu America. Wano tulya sente tukuba Luseke. Luseke lulirwe jeni. Nje mzeta ko olugezigezi. I'm a lawyer. Wakalye loto mbavo linga amazi. Mama tugano kujja kusete kubanga moyina lo. Loje tulya wano. Antwali mba malaya otuoleza lo. You go to the massage and you press sex. So the sentence aziria. I want to authoritatively tell you. Tekinokulwati Junior mukubi wa Luseke. Pro Max. Seva ku Luseke. Njakuba Luseke.
era ndi ku Luseke Nelson nze wano ku social media teri asinga kuba Luseke nobody nze olwange lujja lutegeke nze wano ku social media tewali asinga Junior kuba Luseke kinonyerezeeko olwange lujja ateze olwange lwa banene nsabiriza ye India kusabiriza ne Uganda esabiriza ajomba olira ebyekisiro byo gwe muwala gwe kati Zawedde okuyomba kweddo ekyalina mu ku sentence je ate lente sobolo kudeewa Juliet oyo Juliet Zawedde tuze twevuma ne tuddawo mama kati Juliet okyalina mu ku sentence je okuvuma kale konkuvumye do you have money I come back oboli awo yasamiridde era ne uli Juliet nakuvuma ne tuddawo kati tumaze kale okwevuma Juliet oyinawo ku sentence je mami Julie do you have money I come nakuwandikidde message ejjo nonziramu yes message zange Juliet lwaki oziddamu woba wankyayi gwe Juliet zaide tosobola kunkyawa naye so konsindikira yawo $10,000 Zawedde twe balancing gwe Juliet so konsindikira yawo $10,000 we shall balance our books tonsiri walirako nze Junior asobola okuddayo enkya nze Junior bwente obwendi sina mulabe nze wali sente wemba so is there an opportunity Mami Julie that I come back oba wangu obedde ddala mbulira omulundi gumu nkimanye mama ne baba mama nakusaba ebintu bingi nakugamba ne yani yannuma ne banange Junior nkubye Oluseke mu ggwanga lino Juliet nakugamba ne kwati yani yannuma ekikazi kyatadde message zange nange nenkwata kutama bwete guys Zawedde watadde message zange nange nenkwata kutama ate zonna zange sina nemu je newakana buli message Juliet Zawedde gyata yange era nalabe mwabe NBS nga mubitaddeyo kati gwe makono olinga fene gwe kamakona gwe nakulabye ng'otadde message zange ku NBS gwe kasajja gwe makona gwe kena kusanga nja kutomera kati mukwata mutya message zange ez'Oluseke ne muziteeka ku TV namba bannange naba ne Junior ndi w'amaanyi can you imagine NBS ne mukwata message zange ez'Oluseke nga nsaba laptop kasajja gwe makona wali wakusasula to destroy my name naye makona omumo ofananirange enfudu you look like a tortoise nja kutomera kasajja gwe makona oli kasajja kabi nabadde wano nga ndaba TV nende okulaba eggulire mulirese ku NBS mbwe omukubi w'Oluseke Junior bamuguddemu batya makona leave me alone makono zo ntambulirako kasajja gwe mulowooza erinnya lyange lirigenda okubezaawo TV yammwe Junior nkoye to be talked about in this country. I think I'm now tired. Buli TV yogera ku Junior tamale mino Junior bani nkoye okunjogerako it's enough kale nkimanya amwe celebrity nange nabadde ndaba TV katono kya yantuge I was here in my sitting room nyendo okulaba NBS ekubya omutwe nga kamakona lake kabikola naye makona nyenda kukuloga. Have you ever been there? Amani barita messages Oluseke nga asabayiza Ania Salum esala gyonsabidde ku Sunday Nelson Salum njiwulidde mbadde ku Sunday Nelson nga Salum osabire esala y'Oluseke kumwe n'ababadde ku pane eyo Salum Kasuku n'entambi ani atakuba Luseke tell me namwe era mulya kusabiriza nganza
Omanyi njagala nnyo bannange tubeere realistic. Guys, mwenanga bwe muli ku pana eyo nammwe era musabiriza kati Sara mbadde munsabira yaki mulabye embyegana esete zonna zirya era ndi mulwadde mami namugamba nena Ania nake kati jezawe daka Ania kote wandika lese nera ina ne noodles zange guys. Juliet Zawedde ina noodles zange zo zitadde lwaki size wasose ne kigwalumu bannange. Guys, wali obadde kawunga nawe olinda na Juliet lekera okumpensa mu suspense ta noodles zange omulundi gumu ekyo kigwe tukole ebirala bannange mbonebonedde mu ggwanga lino. Nenze noodles zange zokka ze nenze mukazi gwe weekaza zite tujja kusibira mu high court. Juliet Zawedde bakuwa nata noodles zange tugenderawo mu high court n'abalamuzi nabagambye dda my lord nawandise petition mu high court nti Juliet Zawedde ina noodles zange era njagala interim order okuva mu court eyimiriza mukazi gwe bakuyimirize. I have instructed my lawyers bagende bafune interim order mu high court bagikuserving Juliet. You are encroaching on my privacy. By the way chokola musango Juliet to release my conversations. Siri mulevo ze guya muntu wana esentence ina to manyira hamwe ali yakwe yali anyambye ne mutabani we bye nali mukolera nga tabyogera gomanye emirimu gye nali mukolera oyo omukazi ejo mumazisa tumbavu ekyo kizibu abakazi kye muyina omuntu akumazisa ate omumanyira haya yakuyambyeko Jonja Samira jawa ni bitu ebyekinakunaku ebyo naye gati netaaga obuyambi polosa ze ko ku luguudo nga nsabiriza mbwa ggwe ene nyumba gye nina Zawedde yagizimba nga amatako mvuge mono ga bukadde nkaaga Zawedde yagizimba mulekera okutumanyira banakumwe naawe waba yakwata sente ze nazimpa emiliyoni 15 nazirya yali ampa zaki namusaba laptop najigula namusaba esimu najigula omanyi lwaki yali abigula. Why was she giving me the money? Kubanga mpoma okuwoma netta junior zirano nesibemu omugwa bukubanga mpoma ayiru kwandisamu mpoma abo nabakazi bebula badonizera bampaga sente lwabuwomi tomanyira oyo mukazi ne Sarah Joy bakana sali ankwana awo mu America ani atakwanye mwaba bakazi abayine sente bweru ani atankwanye wano bonna bankwana abo bonna nave wadonizera nenzire wa Juliet Zawedde nali nyenze kulera bana nga amatako nze sagala kumanyira abantu mwe by the way kubanga mu sweet lwaki tayaziwa kabata lwaki tayaziwa deskalisa sibasajja. Why every woman is giving me money ne bulunoke nze ne bulunoke tuwoma ku app ena abavubuka basingo me and bulunoke wange nete kubanga mpoma ndi juise ndi musava look at me laba akasusu bino byali asasulira look at me laba otumwa nyirira I'm handsome to jano ndetere byekinako nyenyenyenyenye bakazi mwabe bulaya we mutave ku bavubuka bato muyitiridde okulya abavubuka ba TikTok bakazi mmwe abayimbi bonna basinga obungi bikazi binkuba kyeyo bebasasulira amayumba wano DJ Mase DJ Cats NBS yona after 5 eyimiridde kumanyi ga mugongo ojo manyira mama twete kubanga tuwoma balabada bambufumbo nga babaddeyo wanani atafumbyeko fena tufumbye wano abakazi ne batuwasa mama musanga abakazi okubati banjayanira Junior mujuise ndi musava ndi self content nyirira esete mujja kuzimpa tujo wano Rikimani naye yafumbe wasira gasomba oyo Rikimani teyayozanga ebintu ewasira nayoza n'empale z'omunda
Busoke tayo za paleza za wede. Abasajja abafumbye tufumbye. Nadda kwecho kimu. Oyo busoke nze ya musokawo. Ewa mami. Gwe kisajja gwe busoke wabbe namba yange. Nze yakusooka ewa mami. Nga mami mama. Sakibu nga jali ewa zali. Ewa mami zali. Nga jali ewa mami zali. Ate bikazi mwe mwagalo bayita mami. Byagalo biyita mama.